abiseewo tukwanirizaako nnyo nako olwaleero oli ku Fake Shots ffeka abayina amawulire amalungi ffeka abawa abantu ab'enjawulo okubeera nga batulako naffe batemeteme ensonga batubuulire ebitambula mu ggwanga okisanga ku Fake Shots wamu ne ku Password Bullets yenze Password MC teweerabira Spark TV saa n'ekitundu paka saa 2 n'ekitundu tubeerako nga tubawa amawulire ga entertainment abayimbi abatandika abayimbi abaakuba abayimbi abalowooza okuyimba mu bufunze talent season abalowooza okuyimba yes ffe tulina buzibu kyogamba eriyo omuntu yenga alowooza bulowooza okuyimba si kuyimba buyimbi bukalo ebintu ebimuwe mutali oyinza oba n'ekintu nga toki practicingangako naye ogamba nze nsobola okudduka ngayo talenti ogirina oba okitegeera kyoba bagamba nti omuntu tandika n'ekiriwo ojamala okikwateyo oba okitegeera soba kito bwe kiri ffe tali tuzikolako ate wano Fake Shots nawo tugamba nti gwe neoba olina kitone nga kyakunywa buugi tujja kuleeta kasoba ng'olina talenti oba okitegeera so kiva kasinze nnyo ku bannabitone netuba tugamba osanga vidiyo eno kuliko abasajja bano nga tutudde njagala oshayalinge njagala opositinge njagala okola ekisano okubeera ng'ate kikolebwa oba okitegeera okomentinge olunaku olwaleero tulina the beautiful girl okitegeera olina okukyongera olunaku olwaleero tulina the beautiful girl omulungi music akaviiri kammeka akaviri kabuwanana nkalaba tebayita batya Brazilian kispo bakayita batya kuba nebuuza kaviiri kali katya kali kiriya actually the general outfit here bagiyita silence manager njagala omoto ku prosper no sex beauty bar era omuntu ogwe nange mukoleko mumpagireko sibya kujjawa neeno njogere na mumpagire ate fitomanyi njogera mazima nze saa gwewekerera abantu manager omusala akaviri manager ne bakusala akaviri eri awo wansi mayibe buzabuze nyi babeereyo ekirungi batusanze waka batusanze wate mashindya tuli waka gye tukulidde gye tukolera gye tulihodingira ate nabo baku kitundu kuno batuyitako just tebatuwagala batwabira bulabi naye ate nga music atumukuba tumuwuliriza challenge tuzikola okitegeera waliwo oluyimba lwalinaye mulimu gundi ennyumira ng'alaga nti omusajja oba toyinaye if you don't have to wasa so kwa nyimbiramu outside yawo bobo nkerabidde yagamba katya bwoba embi wataddemu yenzijukiramu otulaga nti bwobeera omusajja nga talina ssente gwetu ebyalava olinga ngabireke byensonyiwe ate sente afumita lindaaze mpaka obigambo biri mu biyimba olu sana song kayimba kalungi akayimba kange bakayita Tomala kafulumya eggulo kanyimbe nze nakula kimbeja style nakisaba kyenfuna ne bwe kiba mayiro ndikasukali kadadi kabiri najja ku mami nze bonne teganjagala bya kunfaako kunnegula oya talina keya nze mwepe na guno omukwano gw'ebiboozi nze gwantama omukazi tajula omukazi bamuwa ezo sente wasaba omukazi bamuwa mukazi omufuna Jawale wali kigambo bato bikola oba toyina tobikola mwekali aka kantu wale kabadde bato Tomala wawe bigambo awo akomusajja atawasa awo nsibo kwagala kale gwe kimanye omwavu tawasa takwana omwavu tayoya tavimba wobanga tolina totesa obwongo tolina toyiya gokubeera omwami mpakumoni sumulula waleti gwevayo gyoli wakiri fatakaloni nzompe ku bouji tonyumya biboozi omanyi atukola interview eno nga ifeya nga tamagala tunyigiriza nnyo twetamwe password kyekyo okubuuza singa mbeera nga sina ssente naye nga amanyi g'ekisajja ndikiriya abakazi mwagala amanyi g'ekisajja mwagala abamalako njagala yeso tobula olimba wali okubye ng'olaga nti omusajja tubeeremu ne kasente ketuwa abakyala singa mba n'amanyi g'ekisajja kakati kiri bwe kiti fayini amaanyi gabeerawo naye waliwo enjala lwejja okkuluma yenjala eruma linako ng'amaanyi ogakozesezza nga naye tolina kyakulya kitegeeza amanyi g'ekisajja mugaagala naye omusajja abeeremu n'akasente bulungi nnyo
bulungi nnyo oluyimba luno olowooza twatakiizemu ku baami waliyo kati bakyali bange bali eyo bagenera akayimba kano kale bayinjaku nga fictions oyo gwoleese nedda tetukkiriziganya naye omusajja wakweyiya ate agala abeerewo n'omukyala kakati kiriwo ekiti oluyimba luno naluyimbye nga lwakwenkarejinga basajja kukola anti ndojjukira n'oli aba akola nanti abeera akola nanti kati kitegeeza funa ali mu layiniyo muleniyo kubanga ekituufu kiri nti oba toyinaamu n'ewammwe tebakwetaaga laavu eri bweti nsobola okukeera ku makya ogamba nti nofuna ali mu layini yo naye nga bali mu layini yange sibaagala nga njagadde esi you are smart you are beautiful olabika bulungi naye nga njagadde ggwe lwaki osindikamu bali boogamba nti bali mu layini yange naye nga sibaagala kuba ndowooza love is a feeling feeling ngifunyemu esi so what do you think nze nkole ki mulinga tugamba nti kati olwokuba sirina ssente esi muleke ngere noonye bali eri abatambula nga niigenda mulimu ebituli olwokuba salayini zange nanti kati naawe kennyini kiyinza obutakuyamba onaatuuka nenkusaba akaviiri nga kakakadde nga nja kufaanana bulungi nga ne maintenance y'omuntu ogiraba akaviiri musaba kakakadde nga bogenda saba mutwe gwa mbuzi gwa mbogo gwa njovu nedda era difference ogiraba engeri omuntu gy'abeera afaanana ate ekyo ky'obeera omwagalidde kati esi wali bakyali baffe wano kati nakyali wange mbedi wa boda oyo naye alaba omwana amulaba ali mu banka nga mwana kantu akakola mu banka naye wa boda kati asigale mu bakyayo bamba boda simugambye sigala eyo akole kyonna kyayagala beera ajja kyetuusaako kwegamba akole asobole okusanga ono banka bw'ataamusange nga naye yeeyongeddeyo mu maaso kubanga neeyo option gyeri njagala twogere ku music esi oli mwana muto oli muyimbi of course singa otandika okuyimba oli agamba nti the girl asobola okuyimba oba okitegeera tolirayinza kibuuzabuusa nga oyimbyemu kubanga ebiseera bisinga mu talent oyosooka lagako olina akkiriza nti omanyi esi kankubuuze challenges zizo saze music industry y'eggwanga erya Uganda nogaa nti kino ky'amazima kinyigiriza oba kitunyigiriza ng'abayimbi challenges nsanze nnyingi era natandika okuyimba mu 2019 2020 awo naye wemba nga nsobodde okujja ku show mu 2026 egyo giba myaka emeka first of all akasente oteekamu naye n'otuuka kale buli wetulaga wonna nawo weetaaga obeere ng'oyambala ofaanana bulungi abantu basobole okukkiriza akasente ebadde challenge nnene nnyo mu career actually ne connections ezimu tezibadde nga stela zifuna bulungi sente zo tozirina nga bw'ogamba manyi music challenge esooka ya sente but njagala mbulire ku challenges nga bw'olaba nti oba enkokola wanagenda ku show nekibeera bweki ekibatu kuba buli mwana muwala nawe mbadde nzijjawo walako otamale manager omusajja tekingana kujja wano eno studio by the way tuli ku Safi Records studio yiyeeyo manager nemutuzaano mu ntebe netuyinga enigamba nze nogenda kukola byonna nentega negamba mpaako kyetuyita ekibatu so now challenges bwe zino tonnabisanga gwe emyaka 5 beena gyomaze music industry mbisanze bingi nnyo ogenda oluusi okuproducinga oluyimba ne bw'obanga olinawoko obusente bwo era oli agamba sooka onzijemu ne weesanga ng'ebiseera ebimu muvuddewo bubi n'ogamba kankite kanninde omukisa bwe gujja nja kukola kyonna kye nnaasobola. Have you ever done anything for the sake of okuwa oba oluyimba oba okukolera n'okikuba n'ogamba ekyamazima musaya kamuweeko buli kimu kitambuze sina kyakukola? Are you getting nti oba ogenza producer nti producer fik naganze ekirufu sooka onkolere kino oba nzalirayo akaana? Have you ever? Nzalirayo akaana kyali kibaddewo naye sandyagadde byogerako nnyo ebyo naye nga muyimbi munene oba producer munene kubanga mune tulina okuba nga tumanya ensonga ensonga nkulu ssebo anti oyagala byogerako naye ate music industry gwe bajja kwogerako ate mbajja okwogerako nza jja omu ku bo ate nga nkukuba bubi nnyo olaga ensi bwetambula kyali kibaddewo kyali kibaddewo naye ndowooza nkikuwa memories embi wakifunamu first of all nga tunakivaako nti wakikola but
kyaliwo kyakutuusa nga bw'ogamba nti kange zoze wa password musiniganze sooka onkoleko n'onkolako wafunamu oba n'okulimba bakulimba mugumyemuko gwe yamulese mugumyemuko ayinza okukaaba kyali kibaddewo wafunamu oba tukola ebintu nga tusaddaaka naye bwe wasaddaaka wafunamu oba tolina kye wafunamu ng'ogyeko okutwala ebintu byo tolina kyofunyeemu and you moved on. Okay, just moved on. Sijja kiddamu nnyo ekyo. Okay, mu music mulimu challenge nga password zagamba ezo. Waliwo challenge abayimbi gye musanga naddala nga mugenza okuba music wammwe mukisanga nnyo ne ba DJ abo. Ba DJ bateekawo embeera. Ba password abo naye musaabo naganza okuzannya oluyimba lwo ku night yange njagala bitino tetujja kudabira eby'ekibato. Kati my question is ng'obola mu scenario ng'eyo omuyimbi yandeetaze nnyo DJ oba DJ yandeetaze nnyo omuyimbi? Actually, we both need each other. Naye era DJ tasobola kukola nga talina music. Ate naawe kibeera kikuyambako as an artist okubeera nga music watambula buli wamu. We all need each other. So you agree ne scenario egamba nno ogeze mu bbaala DJ omusanza alina night kumwokyayo kuba oluyimba lwo. Sandy agrees nnyo nakyo naye it is what happens and we have to move with it. So kubanga gyebuddeko ba DJ kibiina ky'aba DJ kyagenda ne bagamba omuyimbi yenna yenna ali eyo ng'olese music omulungi DJ n'akusaba music kuba n'asula flash yo gwe jangu otubuulire. Okay, esi tubeeyo kati music ono so far tukula producing ennyimba ziwerako naye uno olina uno oluyimba video twagira video nnungi nnyo ani akuwandiikira music? Nina bangi abampandikira nange kennyini neewandiikira. So do you agree with me nti kino kibagamba nti nno nti tosobola kwewandiikira oluyimba ne luba lulungi? I don't agree with that. Osobola okwewandiikira oluyimba ne luba lulungi? Okay. Bulungi nnyo. Esi muyimbi ki gw'otunuulidde? Kale yinza watamutuulidde nti omwegomba naye gw'ogamba nti ekyamazima kingi nti omukyala ono oba omwami ono ali very talented oba abinkolera mu music industry g'okkiriza? Nina abayimbi bangi nnyo. Osobola obamenya tewali tabu. But I have to be mostly on the side of the women. It's okay. Nina abankolera internationally ne locally. Tugende nnyo wano mu Internationally, locally. Sigale wano Locally. Oluzungu talina kyama. Nze oluzungu sirumanyi. Bazungu Locally. Cindy akinkubira. Cindy Bien, the king yourself. Akinkubira. Akinkubira Nwaja akinkubira. Nwaja, top. Yes. Nengendako ne mba Irene Ntale. Yes. It's Irene Ntale. Ai mama city. Abakolera bulungi. Abasajja tulinamu King Saha. Top. Akinkolera nnyo kubanga vokali mulungi nnyo. Ya Palaso naye akinkolera. Bebokaba olaba. Ranking bangi nnyo kubanga I want to try out different styles of music. Okay. Yes. That's great. Yeah. Okay. Esi okkiriza n'ebino ebigenda mu maaso nti nno music waffe gyena alina okubeeramu beef? Nedda. So gwe tolina muyimbi enene ali egonjaga nti mbiifinga ono oba nogamba muyimbi oyo kagiye mwepikira tukole kale tukolemu ka challenge ako. Ekyokwepikira omuntu nakyo kibeerawo naye generally nze njagala nnyo okukwatagana n'abayimbi abasinga kubanga yes, it can be a healthy competition. Nga bw'olaba zino battles bwe zigoinga on eza Cindy ne Gundi kasita babanga batuwa music omulungi. That is it with music. Okay. So go focusinga nnyo ku music. Beef ebere ya music. Sena gye tulaba erimu ya fist n'owulira nti musimanya Palaso beeguddeko nani? Ne saa ku supremacy ebyo ebiti ebyo ebyo bibeera tebiina gye bitutwala kubanga ndaba bituzzaako emabega nga industry. Kubanga kiyinvolvinga abantu okufa. Kati awo
just mugende ku stage mwerage nti ono ayimba kino n'ono ayimba kino bwe tutyo tugende maaso. Muyimbi kigogamba nti ono ekyamaza bamusuudiya naye siraba nnyo kyakola. Kola nti ono ali overrated. Batwaga ati amanyi nnyo naye siraba nnyo. Ogamba nti bannange gwani gogamba nti si mu bubi. Okitegeera gwosa nange nnyini osobola nti password nze mpulira bakogerako eyo nesira kyamanyi kyoli. Bakogera ku spark. So muyimbi kigogamba nti omuntu ono bamusuudiya nnyo naye tewali nnyo. Ani siinayo gwe ndaba. Ani gwolaba? Kubanga kati labayo. Gwe nga gwe tomanya kyayagaza oli okubeera nga ali overrated. There is something that is just unique about them. Nze nange kyenjagala mu bayimbi ab'enjawulo. Ani gwolaba nga ali underrated ng'ekyamazima ku kyali nekyasobola okukola abantu bamuwadde budde naye akuba oba musajja oba mukazi. Nogamba omuyimbi oyo mutuufu bamuwa obudde. Naye ndowooza nze gwe ŋŋamba alabika yayitawo dda. Carol Kasita yayitawo. Olaba nga talenti gy'alina si wayina n'obbaawo. Ku ngeri gyenda stage performances, everything. Obanga kasimu kafulumya kateekeri mu lujja. Akasimu kafulumya kateekeri mu lujja. Bwate kalayisi kale kalira omuyimbi eno brand eri ku set. Ali underrated nnyo kyembadde ŋŋamba. But she is very good. She is very. Yes. Kyolowooza nti no singa obeera music industry no mukama n'akwana okutuuka ku peak because of course oli w'amaanyi. Ate era okyasobola okubeera w'amaanyi n'otuuka nga tugamba nti SC Music ye nnamba emu. Kikyolaba nga music industry kisaana kikyukemu. Ogamba kale mu byonna nze neefuna amaanyi kino nkikyusa tekyandibadde bwe kiti. Tenyinza okugamba nti nkikyusa. Okay, there are very many talents down here. Naye obuzibu bwe tuyina. Yonna gye tunaalaga connections and connections. Kati awo. At least nandiyambyeko other upcoming artists. Okulaba nti batuuka wonna we balaga. Yes, mostly. Mufunzo olaba kyekikyamye. Olina ennyimba mmeka okuva 2019? Ennyimba nina nnyingi naye n'akataako ziringa 6. Nnyimba nga 6. Enako video tenako video? Ninako ku nnyimba 6 nina video 3. Ono muyimbi wa manager. Muli bamaanyi bwe mutyo. Obadde amanyi. Tulina audio yokka emu kuwunga video muzikwata. Jasinti muzisosola. Again nyinako nga. Video 3 zimanyi gwe fiki. Omuyimbi okuba nazo video 3 emu newaba bamukwasa iPhone bwati ne bajja editinga kitalabeera kizibu nnyo oba okitegeera sooka tubulire mu studio life mu studio obeera otya tunyumizeeko kikyobeerako obeera vibe zijja buzina otegera mu studio bwera omachana buteekera wiki namalogera mu studio oba obeerawo ng'olina manager mani ateekawo tune okuba ebiseera ebisinga oluusi ofunamu vibe n'ogamba njagala oluyimba luno lugende bwe luti nti kati njagala Tomala lubeere nga lwa encouragement tulabe olulala nga lwa kuwaana just musajja ebyo bwe bityo n'ofuna eyo vibe n'ogenda mu studio ebigambo oluusi obifuniraawo oluusi producer n'akuyambako oluusi ba writers abamu ne bakuyambako n'oteekamu ne studio moments zibadde fun actually bonna benkoze nabo nkoze ne producer Anko yakoze luno lwonna akakola producer Century Vibes nengenda ne producer Alpha kwegamba bangi nnyo bagendamu tekulikanyegawo oyiye tekuliko twagala obalimbire njagala bwe mbasanganga mbagambe Century osaba omwana nemukubira okitegeera wayagadde eddanziremu ekintu ekyo naye tulina okumanya Century akusaba takusaba Alpha akusaba takusaba which is okay I know about akusaba because you are ready and you are beautiful olina okubanga obisuubira nze password okera omachane ngamba esinti ekyamazima nze kiri bwe kiti oko si musango era manje abanyiga mu password yakwanja bamulalu ate kwaneye kwane manager of course nina kwana mukazi kiva iri mukazi gandi password sigenda kukikola banja kukikola ki nja kukikola obo kitegeera so tewali ku bantu abagamba wowe yayi mama
Ayo wowe tsoke tumuveeko. Bonna bakikola. Abayimbi abasinga bakikola, Alpha akikola n'abalala. Abayimbi abasinga bwe bafulumya oluyimba wano mu Uganda balina nnyo ebintu bingi bye bakolerako n'olaba oli Simaya akoze stunt aposhinga oluyimba ngenda obawulira abamu baddukidde mu bajjajja obiraba oze ng'obiraba. Do you agree n'ebyo ebintu ebityo? Kati labayo okubamu ku nsaasi. Ogamba jjajja kikwate muwano. Jjajja muwanga jjajja bamu yanguwa esinza ino okupagula maka 226 era kale mufunze ologerawa oba osamirirawa. Nsamirira mu Katonda. Saagala oyogera ebintu byakutulimba abayimbi Nedda sirimba. Abayimbi tebagala kwogera gye bajja manyi Katonda okuba kusamira nsamirira mu Katonda. Togenaako mu ssawo yonna. Ne good music pushes itself. Anti era banja balina good music nga bagenda mu masawo betumanyi. Kati bano betuwulira nga password baga abamasabo biki story ki. Buli muntu alina ekimukolera ye nga ye. Woba okkiririzamu ekyo nti kikkolera kyekyo. Ekitegeeza tologa. Maaso eyo tologe. Twagala tusubire kubanga ndogera mu Katonda. Maaso eyo tologe. Kubanga kyolina omanya ebiseera ebisinga omuntu anakuba omulaba. Mwene mukimanyi nadafa abamawulire. Osobola n'ogamba olaba oyo omwana. Nze nyina abayibi bangi biraba nga nkyakola ku Munu TV. Ngera ngamba oyo guy. Gloria Bugi. Okitegera esaazi zino ayinza okuba ate n'obeera ng'omuyimbi naye talented nnyo naye engeri gy'abalamu emizannyo gyo wallahi no penetratinga oba okitegeera amanyi industry ya strategy ekisooka olina management manager we yaani manager wange bamuyita Mash. akoma ku manager oba akolera Spice Diana ne Lodge akoma ku manager agamaso gontunuliza ne Spice nakimbuzaako nanzira mu baali ate jukira Jacob yatugamba waliyo manager gwobuuze kinunga okitegeera okutali musango jase mbadde nkubuuza bwekyo kati mufu bwaba bukwamera kugamba nti abanga manager oyo oba mweyinako oba mweyagalamu ko kisoboka takutako mbeera kwa password njakubira gambo manyi warodiro ku federation sawa nyezi ekiro bwana jana kwa mu space oba jja kubeera bwati oba I getting temufuna buzibu manager abo ababeranga mugulira mu mulavu because watu naye mulavu mugenda kwa mulavu because mbera nnyo mwenna yes manager wange musajja mufumbo bambi ate fine nkimanyi bibaawo naye musajja ye mufumbo and I respect that about him abasajja bafumbo bagambe basajja babategeera manager mbera mu kushoyima mubera babimweka olusi tubeeramu n'abatiimu endala naye olusi tubeeramu babiri kitugana kubeeramu kanza tuyimbye Mityana password abadde show Mityana muve Mityana paka nakudroping ewona ina agende wa mkyala we bulungi nnyo manager yedira ki kuba nsoba ine kikyamu Rafik, how can you be with a lady like S ongambe nja mudroping okuva Mityana temanyi S we are dealing with business here. Temanyi S password. Temanyi S management team ye nene nnyo. Ayina n'abala bangi. Ayina n'abala bangi. Era kwasitanga nayo manya. Nenga management abasajja bale bayina ebikuwa bakanyama. Sajja bale bamuyita Alex. Nembuzo no manager oba bamusa. Njoyo manager ali ku management. Yali ku management. Naye by the way, ekintu kino kyogerako kinga gw'omwimbi okuba ne security ye. Kwa tulaba alina eggaali. Anyway, kumulaona bayina abayimbi. What's your take on that? Omwimbi alibadde security yenkana wa? Kisinzira ye kyeyandiyagadde naye nga yandyetaaze security. Kati you can imagine this situation omuntu agenze ku show. Kati kangambe tugenzeeyo babiri. Nze ne manager wange. Nga osanga abantu ku backstage era we baba bakwagala nnyo bajja kusikasika wenna ojja kwesanga nga bakubye kati awo omuntu yeetaaga security. Okay. Like security at what extent? Yanibadde yeetaaga kigaali funa babiri basatu osobola okubeera n'ababiri oba abasatu naye ababeera n'abangi nakyo tekirina buzibu ye awo afiringira safe. Okay. So okuba n'abangi yawulira ali safe nokubeera n'ababiri yawulira ali safe. Okay. Yeah.
So gwe security ye how is your security? I know mu era babeera. Oyina manager ye manager your security. Nedda kuliko abalala. Waliwo oli gwenjo. Kati password isuwe manja okubeera ku management. Tuberenga nkudropinga mubende tuyimbe zi shows tukomewo bamaniga tuwa dropping male nkunza asembe ku droppinga. I getting so that music ya tambula as in movie. Tambula. Management nakiriza. Management era tubeerako ne terms ze twagreeing nga waliwo ku contract yao you want to drop her you have to do this oba mu droppinga oyina mu droppinga oli ku video call bot bulungi ngawo tumulabako okoye muvude paka mulaga nasoka ayingire munda mu nyumba omaloge abakyala like abayimbi abakyala bewalanye ebintu bya kuzaala kufumbirwa singa gotuuka n'ogamba time eno nyina kufumbira can you go for it? Of course I can but you can do music and family and marriage. Yes, kisinziira ne ku muntu gw'ofunye. So ofuna omuntu ng'amanyi ky'oli n'akukkiriza n'alaba whether they can accept to stay or kati awo music bwatu bwatambula. Abayimbi bano bolaba bana balina family, how do you rate them their performance in music? Bakoze nnyo oba ba declining okuba basala okola family? Okay. Because tubamanyi ntandike bakumentioning. Mbamanyi bulungi nnyo. Of course there is a way we are expected to behave nga or getting married compared to the way gy'obeera ng'oli single. Yeah. Kisinziira respect y'omuntu. What? Nja tudde ku luyimba lwaffe Tomala. Yeah, Tomala is a project. Is it imaginative composition? Watuuka bulozi n'olowooza wakeera ku makyaloga waliwo yali akikoze nga mwavu nakwana oluyimba luvaawo atuddeyo ku nsonga enkulu. Of course era experience ebeeramu before you write something. Waliwo mwavu eyakwana ku oyo tumwogere tufiirwaki oli star yani asijja mwogera ye gyali asoza kwali embula leeteemu leeteemu lwaki owalana kale yaliyo ati asoza oliita ki pi sijja gyogera F oyo fiki kyogamba fiki mwavu owawulira ye yangamba dda agenda kunwana naye era nga just these are situations affecting women generally. Abakyala abasinga era ojja bawulira abasinga abajja oddwagala bajja kubeera Tomala. Tegeza tulimba olwava ku reality. Yes, reality. Ekologera mu studio. Yes. Oh. Ogendayo ne idea nemukwatagana ne producer nagamba wano tumanya abasajja tunyiiza teekawo kino. Tuteekawo kino. Okay. So Tomala wandyagadde ekomewa according to you. Is it the song gy'oli mu kutambuza essaawa zino olina wendera ku 05 zisiga ko ngene nyimba 6. Otambuza Tomala nga lwelokka oba ne zinyimba endala you trying to forward it. Tomala lwe luyimba kati oluliko lwennaaka lwendi mu lwennaakafulumya naye ziri zonna projects weziri nazo nzitambuza zitambulira wamu. Yes. Tusubireyo premier yonna tugambe nti oba nazo mwezi bwezi management yegambye tugeragenda ku anyway njaba atenga abawanzi strategy. What's your strategy mu Tomala njagala Tomala atambule buli wamu wonna. If it can go international also we are ready to go. Yeah. Okay. That is the plan for the song. And also enjoyment. Tuliko ekidongo. Ndulide mawanga simu mufanira lutambula. Nina abayimbi bali aba babiri bakyala. Nenjagala ongambo nali wati. Shiba Spice. Njagala oba weighing. Nga gwe as you see woli muyimbi mukyala. How do you categorize them Spice and Shiba? Categorizing in their music. In their music. Okay, generally their music and their lifestyle. Yeah, I love both of them. Their music is very good. Yes. Shiba. Oh wow, she is a mother. I like that about her. She accepted who she is and she's now moving on very well with her life. Yeah. Spice. Spice naye mukyala mulungi nnyo ate mukozi nnyo.
Ngabo mulaba right now that she is having her own management, just like Shiba. Eh? Yeah. Kati atuwadde ku kalakita, katude ku music. Luyimba. Stock ompya. I love that song. Ndwagala nnyo oluyimba. Tugamba stock ompya esinga ddala. Stock ompya? Ne? Oliba oluyimba password oyo yalumanyi olwashibwe. Password oyo yalumanyi. Somebody. Oba gondi lyo ddala olulala. Olulala olwo. Stock ompya n'olulala olwo. Zonna nnyimba nnungi by the way. And that is why we love their music. Bombi. Simanyi kyoyagala kufuna like how you want me to explain it. Anti kati buli kimu abeera advantage ne disadvantage. Nze ndaba zonna nnyimba nnungi. Yes. I'm not seeing any disadvantage. You're not seeing disadvantage? Yes. Musically? Yes. Okay. Nina obubuuzo buneeno esi. Oluyimba lwayimbye luliko mukwano oba okitegeera. So saagala fana sikubuuza ku bintu bya mukwano. Nina kubuuza ebibuuzo ng'oddamu answer etya? Okitegeera. Tongamba mbu ate kala kusinziira don't explain. Bwe nkugamba nti kino oba kino olina gamba kino. Ntandika na kino. Singa oyagala mwami owulira. Oba oyagala mwami ndoza nkikaddiyiza nnyo. Oyagala laavawo gwene mu relationship. Mwagalwa. Wandyagadde mumpi muwanvu. Munene mutono. Nganze mwanvu nganze. Nyimirire. Munene mutono. Era gena gamazi. Munene mutono. Kazire wako. Mumpi muwanvu. Munene mutono. Si munene nnyo. Si munene nnyo. Ndowooza mu kamera. Sijja mu kamera. Era nfukosa akyaliko gwe. Ddoboozi ttono. Ddoboozi ddene kubanga eryanga oliwulira. Mweru muddugavu. Tekikola. Muddugavu. Yasoma teyasoma. Yasoma. Mwavu mugagga. Mugagga. Mulalu musirise. Ali lively. Kati simanyi oba oyo abeera musirise. Mulalu musirise. Nkugambye ali lively. Ghetto kid, planned kid. Planned kid. Big cobra, small cobra. Kyekyo. Ndi ku musuwa olwo ngenze paka ku musuwa. Ekyo tukibuuke. Nakyo kintu kikulu. Muyino yogera ng'omanyi wajagwa. Ekyo tukibuuke. Yandagala big cobra, small cobra. Kikulu nnyo. Kubanga mimi olaba kati manager oli nyino muyambako. Yali wekisera ono mwagalwa nga manje aga kufala mu studio muyimbe. Loko mwami waina either big or small cobra gyotayagala. Nga toyagala yimba bulungi so. Esi oyagala big cobra small cobra. Ekyo kiri personal kale. Kale nkubaka. Tugenda ku kirala kimanyi ojja kyogera. Neddo ojja kyogera bakiwulire. Ngatumaliriza. Omuntu ayagala music wa mujjawa. Omuntu ayagala music wange kwali ku TV zonna. Ne social media platforms amanya SC Music UG. TikTok, Facebook, yonna YouTube, kwonna kwendi, Snapchat, byonna kwendi. Yonna gy'oli? Yes. Okay. Bookings mukola mutya namba ya manager oba kiri kitamukola mutya bookings? Bookings namba ya manager. Namba ya manager. Kweziri ku YouTube. Namba fabasa amagezo fune iyo lugula jifuna. Otwala manager. So, oyina akatalekeka konna esi nga tunakuta akatalekeka. Especially about Noluyimba. Yes. Just encouraging yonna gy'oli. Omuntu yenna oba mukyala oba musajja tukole tubeere mu ne kye tuyina. Kubanga ebyaddala omwavu nga tosobola kwetuusaako kintu kyonna kiba tekikola bulungi nnyo. Ate n'ekirala encouraging my fellow artists both abakikuba n'abajja nti encouraging nti tuteekemu nnyo amaanyi. Teekemu nnyo amaanyi mu byonna byetu. Kubanga bw'obeera awo n'oyagala okupowa njagala ojjukire kimu
jukira ensonga lwaki wakitandika nakyo sacrifice nze okutuukayo ate buli kimu kisoboka ese mulungi bamuzaalawa esi azaalibwa Nsambya mu kibuga bakuziika Nsambya nedda nanziika Mukono oli we Mukono jafuna kuzaalira Nsambya ese mulungi yeddira ki esi yeddira Lugave Lege Claudi ehe kubirawo. Jako lwaye yo isebo. Aba Margarita tubaranze kati nesebi. Fudo ndi bande temere bule chacha buli kumacha awamba respect. Ala ni serious. Abantu bagambe wewe. Gwa bakumanyi nzo simu kwalo gwawe. Nze ndi business partner. Margarita bogamba. Bengamba fudo ndi boba bikola bandi nsaga bali muleka. Lero balisi. Ostegera. Netukuba chikopo ntwogera betwogera tuleka ntukola bichi bagambe kintu kiri bali simple. Omusala baguleke. Wandiriyo juice munyweko. Nanga kisimanyi. Juice bagenda pass amisi nozoli the password agala kubya kunywa. Kuseti kuno kwenyini nyini. Sibira kusipaka nenyogera kufudo yeni. Basi boga wonso ngosina kinafuna. Ostegera. Tubatabi.